Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ebyakamalirizo ekya Uganda National Examinations Board UNEB kirumiriza abasomesa n'abategeka ebibuuzo ebigezesa abayizi ku mutendera gwa disitulikiti nti be bamu ku basinze okuviirako abayizi okugwa ebibuuzo. Alipoota ya UNEB ku bibuuzo bya primary y'omusanvu ebyatulibwa omwaka oguwedde eraze nti abayizi kumpi ebitundu 10 ku buli 100 baagudde ekitatera kubaawo. UNEB olunwe lusonze ku bunafu bw'abasomesa obutayagala kwongera kubaako bibayiga mu bulamu bwabwe ate nga n'ensomesa ekyuse nnyo mu kyasa kino. Ssenkulu w'ekitongole ekya UNEB Daniel Nokoracho Dong mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti abamu ku basomesa naddala aba social studies n'ebyeddiini baasudde ennanga ne bakatagga. Find that candidates had difficulties in answering questions that required them to apply the knowledge in SST, particularly on issues that affect their community and issues that affect their country. And this partly explains, I think, the drop in the performance. Examiners have also pointed out the very negative impact of papers developed and circulated to schools by certain so-called examination bureaus just before the examination. These bureaus make their papers to mimic the way UNEB exam papers look like. Abayizi abaatula ebibuuzo bino baali emitwalo 8,713 wabula emitwalo 9,199 be bayitidde mu ddaala erisooka. Abayizi emitwalo 38,296 bayitidde mu ddaala lyakubiri. Abayizi emitwalo 16,152 bayitidde mu ddaala lyakusatu ate abayitidde mu ddaala eryokuna bawera emitwalo 8,174. Abayizi abagudde ebibuuzo bino bawera emitwalo 7,78 bye bitundu nga 10 ku buli 100 ku muwendo gw'abayizi abaatuula ate nga abalala omutwalo 1,507 tebabituula wadde nga baali beewandiisa. Mu ngeri emu minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga Janet Kataya Museveni asinziddemu okufuluma ebibuuzo ebyo mu maka g'obwa pulezidenti agenda Nakasero ne yeewuunya olw'amasomero agakyalemeddemu omuze gw'okubbira abayizi. Janet Museveni era alagidde abasomesa abataagala kusomesa abaana bawummule obusomesa mu kifo ky'okulowooleza nga mu kubbira abayizi. I note that UNEB, just like it was done for the 2024 PLE result, has looked at whether learners had attained mastery of knowledge and skills in the subjects they studied. More detailed analysis has been done on achievements at the various grade levels as well. This is appreciated because we can then understand better the meanings of the grades that our learners attain. From the Executive Director's report, the examination emphasized the competence-based learning approach that the country has adopted, and the questions tested knowledge, understanding and application of the knowledge to solve problems in the community. Obwakabaka bwa Buganda busabye buli akwatibwako okukwata obulungi eky'obugagga eky'abavubuka Uganda kyerina bayigirizibwe emirimu omuva ensimbi. Bw'abadde akulembeddemu amatikkira ag'ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Mengo ku matikkira ag'omulundi ogwa20, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti omuwendo gw'abavubuka gulina okugattibwako omutindo ng'abayita mu kubangulwa. Abavubuka abakuze ensi babeera abo abasobola okwawula ekituufu ku kikyamu. Njagala mujjukiremu abatikkiddwa olwaleero nti eky'obugagga ekisinga obunene Uganda kyerina si mafuta, si zaabu, si butonde bw'ensi. Eky'obugagga ekisinga Uganda kyerina bwe bungi bw'abavubuka. Mmwe kyabugagga ekisinga obukulu kye tulina mu Uganda eno. Abavubuka ababanguddwa ne basalawo okuba abakozi bajja kwezimba, ate bwe baneezimba n'eggwanga lijja kuzimbibwa. Emabegako nagamba abaali batikkiddwa wano nti tebapapirira kugenda kwekozesa newankubadde okutendekebwa bakufunye. Abatikkiddwa musaana okusooka okukola n'abo abaakola edda era mubayigireko emirimu nga bwe kitambuzibwa. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga mu ngeri y'emu yeebazizza abazadde olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ne baweerera abaana.
okuweerera abaana si kwefiiriza era saagalira ddala kukiwulira ng'omuzadde atugamba nti neefiiriza n'emperera omwana. Okuweerera omwana buvunaanyizibwa bufaananako okumugulira emmere awaka, naye bangi obuvunaanyizibwa obwo tebabutuukiriza. Awo nno mmwe abakikola tubeebaza nnyo. Buli muyizi atikkiddwa wano leero njagala ategeere nti ebbaluwa gy'afunye enkulu, naye kinaakuwanguza ensi obanga weekozesa obanga bakukozesa ye nneeyisaayo, ate ng'enneeyisaayo esibuka kubeera omuntu omwesimbu. Abavubuka mmwe mutima gwa Uganda. Ensi yonna okukula kisinziira ku bavubuka abagirimu n'obukugu bwe balina. Okukula kw'ensi kwesigama ku bunyiikivu bw'abavubuka ate ne ku ebyo bye basalawo okukola. Minisita avubuka ebyemizannyo minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko yeeyanzizza Matumpaggwa olw'okwagala ennyo abavubuka be yawa omulembe gwe n'abateekerawo ettendekero. Nga mugenda mu nsi mutegeere nti mujja kusangayo bannammwe abeetaaga okukwata ku mukono. Ebibalo bya 2024 ebyakolwa ekitongole ekya UGO ekya National Housing Population kyalaga nti ebitundu 42 eyo abavubuka abali mu myaka 15 okutuuka mu 24 bali eyo tebasomangako, tebalina mulimu gumanyiddwa wadde obukugu bwonna obwoleke, naye nga gye bali. Oweekitiibwa Nakate Kikomeko mu ngeri y'emu asabye abaddukanya Buganda Royal Institute okukuuma bannamikago be balina. Ssenkulu wa Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Ssenkusu yeeyanzizza nnyo omwana wa Muteesa olw'okuba abavubuka omwagaanya ne babangulwa ku nsimbi entono. Tutambula nga tutambulira mu buufu bw'okulungamizibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka essira yalisimba ku bavubuka n'abagamba abavubuka temugenda okukozesebwa mu buddo. Waliwo ebintu bye tusobola okukola nga tubikolera e Uganda ne bitufuula ab'enjawulo. Ensonga eyo tuginyweza, nga mu kuginyweza tufubye okulaba nga tuwa abavubuka obukugu obubasobozesa okutunuulira ebyo ebibasoomooza mu nsi eyaffe Uganda ne babaako bye bakola nga bakozesa amagezi ge bafunye ag'emmikono ate n'ag'omutwe. Ssentebe wa boodi ya Buganda Royal Institute Dr. Kasozi Mulindwa asabye abayizi abatikiddwa bakuuma obwesige bwe balina mu bantu abantu balina mu ttendekero eryo nga bafunye emirimu n'obutaswaza kitiibwa kya Bwakabaka. Abamu ku bayizi abatikiddwa ku mutendera gwa diploma ne certificate mu masomo ag'enjawulo bagambye nti beetegefu okwanganga ebibiina abasoomooza. Nze Mulindwa Hassani era nsomye diploma in tourism and hospitality. Neebaza Kabaka wa Buganda olw'okututandikirawo ettendekero lino eno. Ettendekero lino linjigiriza ne limpa obuvumu okwogera n'abazungu okubatambuza mu zi national park ez'enjawulo. Ntambudde Uganda yonna ngimazeeko. Ainemba was precious. Bantikidde mu diploma in interior and landscape designing. Obwonzi buno butegeeza kyamaanyi nnyo gye ndi. Nfunye ekintu kye mbadde njagala. Omuyizi babiri Enjo abadde akola essomo ly'emisono n'okwewunda anywedde akendo mu banne abawera 1,262 abatikiddwa. N'addirirwa Sekweyama Expedito abadde asoma essomo ery'ebyobulambuzi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ayimirizza mbagirawo ekiragiro kya banka enkulu y'eggwanga kye yali yayisa ekyali kiragira sako zonna ennene okwewandiisa mu banka eyo. Banka enkulu y'eggwanga gibuvuddeko yassaawo nsaleesale sako ennene zonna ezirina ensimbi ezisukka obukadde 500 n'emigabo egisukka mu kawumbi kamu n'ekitundu okwewandiisa mu banka enkulu ey'eggwanga zitandika okulungamizibwa banka eyo. Abatandisi ba sako ez'engeri eyo ekiragiro kya banka enkulu kyabakuba wala nnyo okutuusa ne beekubira enduulu ery'omukulembeze w'eggwanga. Mu nsisinkano ebadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe yeetabiddwamu abakulembera sako ennene okuli ey'amagye eyitibwa Wazalendo, eya poliisi eyitibwa Exodus Sako, eya paalamenti eyitibwa Parliamentary Sako n'endala bakubaganyizza ebirowoozo ku bulabe obuli mu kiragiro kino. Omukulembeze w'eggwanga kwe kulagira nti kiyimirizibwe mu bwangu ddala n'etteekamu ekyasimbulizibwa liddemu okwetegerezebwa. Ssentebe wa Sako ya Paalamenti era omubaka wa Paalamenti owa Buvuma Robert Migadde Ndugwa ng'ensinkano eno agyetabye mu butereevu agambye nti abantu babadde boolekedde okudduka mu Sako ezo olw'ekiragiro kya banka enkulu.
kati yali ensobi tetusobola kwawula SACCOs oba nnene oba ntono entono yeyigira bunene kati wavawo ekitongole ekya UMRA ekyali kiregulatinga SACCOs zimu zasigalawo mu bbanga so n'olwekyo twagenza osingana president nga abakulembera SACCOs ez'amaanyi mu ggwanga ne twogezeganya nti SACCOs tezijja kusobola kutuukiriza bisaanyizo Bank of Uganda byesabanga. Mu nsisinkano eyo omukulembeze w'eggwanga yalagidde nti ekiseera ekyali kyaweebwa SACCOs n'obutawoozebwako musolo nakyo kinaanuulwe SACCOs zireme kusoloozebwako musolo kiziyamba okutumbuka. Ja kukola amendment mu mateeka okulaba nga n'ekyo kikyukira ddala naye ate era president ne tumusaba government yali yawa tax exemptions to SACCOs zonna mu Uganda kumala emyaka 10 emyaka egyo 10 giggwako omwaka ogujja era twamusabye era nakkiriza nti exemption ku SACCOs omusolo ku SACCOs gugende mu maaso nti exemption eyo bwekolebwa okusonyiwa omusolo nga sente zizireno